basement chiriwa. It's here. Where? On his Twitter handle. But that's not an official communication. Well, it is his Twitter handle. I want to even believe katugeze nti musango. Okwambala uniform we. Katugeze musango. Nti nokola parade musango. I want to stretch it all the way. Nti ba musango. Nena akwata. Bomukwata. Omutwala wa. Enfuga y'amateeka yali overthrown. Pembe wa police Rwowa awadooza nti yali safe ne pistol ye bamukube ne pistol negwa ne bamuteka ne kabangali n'agenda na biwundu. Ed mutwe kati muhoza mukozesa as a punching bag. Ono nangamba muhoza sweet. It's an elevator. Sikyogedde wano quietly. And the manager akyogeddemu ne comfort. It's sinking something nti waliwo banna Uganda abasanga ne moment nga boy bawomera yasuka Sandhurst n'avaayo n'agenda Fort Leavenworth n'agenda the finest military academies betunasirika nga tugamba nti kyagudde ku Edi Mutwe wanupu kubanga yesala akapale n'akachi ekipale n'ekisati nga bifaananya kala. As simple as that. Oba betabye mu lutabaalo oluli legitimate nti bano because bema mugamba nti nupu erinayo ebirala okitegedde. It is incumbent eri CDF gwe okubyogera. Nze senga kibadde ku nupu yokka nandigambye nti kyekyo bomara tubo nga bayinamu embavu baba kulula ku ttaka and you fail to condemn it. Omara Atubo nga minister wa defense bamusutamya ne bamwambula essaati. Omusajja n'amwambula essaati ennaku zino miskini atuula wali yampita n'okuli embuzi enjoke. Dr. Kiza Besigye ali eruzira mutowe nga nobo mayombe biko tuyinza okugamba mbi bino bitandikidde ku muhoozi bya kizibu nnyo nabo Mungu amusaasire gyali nga yali akulembera CMI ebikolwa bwebimu babiteeka ku bantu ne bagira. Kino kye tulaba olwaleero muhoozi is just a climax. Yendowooza tabadde nga Bakatumba Wamala baakolanga ebintu byebimu naye they humbled themselves. Charles, drop the word gang. The political party. I am not addressing the political party. I'm addressing the gang. I don't know the gang you're talking about. I'm addressing the gang. You have a political organization, but internally, waliwo abazimba gang. And they are here. You have them in Kenya, the Mundichis. You had them in Muhoozi, and whoever is doing this has a chance to present these people to court. Politician aline wafaya base school, whatever group it is, kati ya akora declaration. We've drawn the line in the sand. 1, 2, tusituke. Musituke mkolechi. The Constitution of the Republic of Uganda commands it as a duty, an obligation to every Ugandan to defend the Constitution whenever it is abused. Overthrown. What is overthrowing the Constitution? If it is abused, you go to court. That's when a state becomes criminal. You will be punching bags. Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba. Osuzeeyo otya ampuliriza yakoze olwaleero ng'otuuse ku mulimu weebale wonna w'osinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okulaba otyo Peter Kibazo studio za Radio Simba nina John Kakande nina Harunah Kanaabi emitwe gitukula at different levels ogwa Kakande gwatukula gwonna n'ekirevu nekigenderako Kanaabi borderlines zo zigenda mpola ye Rwomushana rufu yagwawo omanyi balina kye bayite ekiwalaata ky'obwavu omanye waffe waliyo ebiwalaata bya nkula bbiri aga nti ekiwalaata engagga n'ekyobwavu
kisinzira ku gye kivudde okulya kive wano nga kirya kidda maaso kati Rwomushana kyamulya kiveeri ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Karoli Rwomushana buuza abantu baŋŋambye onyiiza abantu ekyobwavu ekyobugagga ekyamagezi kino kyabwavu ate nno waliwo abaana e Kampala we baali babanoonya ab'ebiwalaata mulimu akayinja akayinja kakola ssente era kati ono Rwomushana bw'atambula ekiro abaana abanoonya akayinja very high risk the insurance policy life insurance enakuba very high why aba insurance bazibu nina gye nali nga negotiating insurance olina ngati onawezeza mekati the premium is higher. It must be high. Nti ono is a high risk. Actually otuba ku stage ni baba ngati go tocha insurable. Ulaba ne bano aba funeral service balina insurance package towards just before COVID. Of course yabakola bubi nnyo mu COVID nga ba insuringa ne bategeka okuziika nakyo omuntu n'asasulayo mpola naye mu COVID nebayisa bubi abantu bafa nnyo naye nabo batuuka ne bakubuuza gwolese weemeka nti wansaavu mwetano oyo tetujja muteekamu Charles kegabo kadiwa bafukira baden abatuuliriza abagalwa kateberezo ow'ekinaana mu ogumwa ow'egindi nabyenga magulu asika masike wange ngato zizitowa malikupu abatuuliriza abagalwa Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa nze bya insurance bigendamu because byange byonna kisa kya Katonda bulamu bwange nabumukwasa bwe yenanyini kufa yenanyini bulamu tonteka mbya insurance naye kimukuru kibazo wacha mambo yako wewe insurance ya kuzika kakati mukuru kibazo kuzika batia mukuru kibazo ko joto ayogera ku traffic ne kati manyagala ko mulanga abaina white light bazita neon lights naye nga white light kala ya light ya fog lights light eyongeri white bokuba full tank bokuba full light kwoli aja ntomuziba amaso oba weendenjalinga kuza kutumira actually si aina fog lights yeka omuntu yenna ku luguudo bweba yabajja toba kuba full light ezo tuzikozesa kukebera luguudo n'olukuba nga luli eri wala n'olukuba n'olengera long distance n'okomawo actually abataxi abo be bayino descript ennungi bakubuuza eno giyise paaka nti erimu ensolo olyoka oteekemu full light bo bamanyi zibeera za mu game park oba ku highway ng'oliko wekanene ku highway bw'okangamu n'oteekayo ng'ojjamu ng'okomawo ng'oyasa zino nakiraba wano bukoto mwanga akedde waye ageze n'olubuto so bamu obwa vice president n'olubuto luvuddeyo nakiraba wano bamwefitine omusajja ono yandi bamwefitine banga achakusanga nga tutanze okusubmit omusajja yatuuse mu budde kutambala kati omusajja kanchireke namulese nnyo butambala ng'akuta omuzindalo okufuumuula mu kuziika konzo wange nze kati muwanga kamala okufuumuula nenzira wali wabbali ne tunyumya emboozi fe abajja okuziika ab'ebyobufuzi musooka ne mubaleka ne boogera ne tulinda wali nga batwala gundi ne tugenda tuziika zate ntuula ku mukeeka ojovewawo sijamunga atuke ku level nga bwatuuka ekifo kye kiba era kyabaddewo bannannyinimu bakunoonya ne bagaa nti amukulu tuula wano naye bano
bwe bajja nga bajja mwenga tayagala kutuulira ddala wali awali omuwalimu ajja asembera mpola mpola ekifo ekyange kituufu sebo wafuna oli alina akaveera nga ng'ateekamu engatto oli nga akakwata ono si akakwata baako newololo yakakwata Kanaabi musiraamu omusajja omu yagenda wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga mugagga wa ku kyalo nnyo naye ng'ayambadde obujwenge yisize ekinaku ekigenze waki ewala nawe nga nti sigwe Kanaabi oweegundi nti ye fanana Mungu kyakuwadde fanana Mungu mpuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Kanaabi naye waliwo omulamuzi gwe basibye ebyo tujja bituukako mu mawulire olw'okuyisa banne nga slaves it's bad manners okukwasa abantu okubeerawo engatto n'ekyo nakyo John tutega kubuza basooka okay bannange mwenna batuwuliriza balamusiza nembeebaza ne bannaffe abasimba ne bannamawulire bannaffe bakulisa okuba nti Mukama batuuse olwaleero ku lunaku lwaffe olw'eddembe ly'amawulire embeera ennaku zino si nnungi. Mukulu Ssemujju yagambye nti abaana awandiika ag'okulonda bawandiika ebiraamu abaana awandiika amawulire mu kulonda ag'okulonda bujja bawandiika ebiraamu. Mukulu Ssemujju bwe yagambye mwanga buuza abantu tali wala from the truth abaana awandiika amaki anti embooko ennaku zino yafuuka evugira kuba nawulire nga tenakuba byabufuzi. Abaami n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka Peter ono kirungi ayogedde wiiki eno ebutambala twafiirwa abasajja babiri, omu bamuyita Hajji Abbas Kasaga nawangala naye oluusi owangala n'abantu nga tobategedde amaze mu kufa kwe John Patrick Amama Mbabazi n'asitukayo n'atuga nti ono naafudde ono twalwanisa Amini twali naye mu Fronasa nekyo nekigamu kyokuyiga nina gye namusanga nga alina gy'atuula ne musajja mukulu mukwano gwe nolanga musajja alinga omuntu mulamu n'olina ng'akubuuza oyo mmanyi ye Weemawokota ye si we wammwe Butambala mugagga wange Weemawokota oyo mmanyi oyo tiri kakati bw'oba onoonya Sale bw'oba onoonya Mbabazi gweomugamba bugambi wano ng'akuba akasimu bawulira ti ffe bwe tuba tunoonya bizinesi abo tubasembeza tubeera nabo wano kakati simanyi oba diirumeka naye yalina old contact Butambala eyo abadde muwagizi wange nnyo ng'era aŋŋamba kimu nti gwe kuwagira lila ono Kanaabi yamanye ebyaffe ega nti ekyo nkikola lila kyembaamu bya duniya era nga nze tusinga nti ebyange n'ebibyo bya lila tebirimu ideology za byabufuzi muno nkuwagira lila, so it was a big loss. Ngate mu family ye omulimu abatampagira naye ng'ate ye muwagizi wange nnyo era ali nnyo mu katwafiiriddwa ne jjajja yange gye twabadde nekibazo ono saamulabi nza ndi nazze kuziika nazadde sikyadde wa Muwanga ate nga sigwe mufiirwa problem yakoze toli mulekwa bendo lyeyo toli mukodde omanyi Butambala ono alina okumanya tulina Butambala bbiri eriyo Butambala county Muwanga gyakiikirira eriyo Butambala district Aisha yagikiikirira kakati olina okumanya nagenze mweruwa nze nabadde mu district ndiwa county kakati n'omusajja mukulu oyo naye abadde jjajja yange omanyi awo Peter wabadde bazaala maama azaala jjajja azaala maama ddala zaaliya Nabbanja era ku kijaawo we mwaziise era nakuwulidde oli agamba mbu katwanirize Muwanga muzzukulu wa wano naate n'atugamba ogenda mangu
nabadde ndiko nenadde nzize mu ssaawa z'okuziika bagambye 10 era natuuse 8:45 kati nemberawo essaawa emu n'ekitundu saa nendoza mazise 11 benawulidde agafuddeyo so Mungu amusaasire ennyonnyo ate era eyo mu makaago Harunah Kanaabi ndagala kulamusa kubatuwuliriza n'okwegatta ku Kakande okujjukiza bannamawulire tubewawo oyogedde kuyozaayoza naye olunaku bagamba commemoration tujjukire era leero lwe lunaku lwe tulina okutegeeza abo Ssemujju bagamba abagenda okuwandiisa abantu ebiraamo naye seewuunyiza twali naawe Kakande Arua eyo omuwala yali akola ku NBS naga nti mu kulonda kuli okwaggu yawandiikira nnyina namugaa nti omwana wange akyali muto n'akawunti namba yange yeeno eriko ssente weeziti bwe mbanga size ofangayo muzzukulu wa atlisi okozesangako kwekyo kyosobola era nga bwe tujjukira olunaku luno mukulu Kakande ono omujulizi wange waliwo abakyala baga nti nze akalulu akaddako ntayi sigenda okujjako nga waliwo ekikoze ekikyuse naye nga bano bannamawulire so leero omukulu Kibazo nga bwe tujjukira twebazeera ne radio nga Simba okuyimirirawo ssebo nesigala nga ekyawa abantu obuweereza naddala ku nsonga ezibakwatako n'oleeta n'abantu ab'enjawulo Rwomushana bano bonna ne bava gye bava kiki ekinfuwe ow'enjawulo kiwalaata sinze nkyogedde naye sebo sinsi yaleeta Simba yalonda nereeta kusaavinga abantu naye mukulu Kibazo so nga bwe tutunuulira olunaku luno tusaba n'abo bekikwatako naye nga challenges zikyali nyingi nnyo mukulu Kibazo mu ludda olwo olw'amawulire Kanaabitandikirawo n'amawulire wiikendi tutunuulira amateeka tutunuulira abantu abakola ebyabwe nga bwe baagala naye nga bingi mukulu Kibazo sitole esinza okunkwata omubabiro wiikendi ye abajaasi abagenze wano e Lubowa ne bakka ku bapoliisi nga mulimu ne komanda ne babakuba emiggo kutimpula oba n'okubattula kwabaddemu ne batakoma kwabo bokka ababadde mu poliisi naye n'abasibe ababadde bazze okuloopa emisango n'abazze okuzimba poliisi bulungi bwansi bonna ne bakola ki ne babawuttula naye omwogezi w'amagye naga nti wabaddewo naye lwaki oyogera sitole ennaku ng'olina akamwenyumwe siina kamwenyumwe nti sitole esinza okunkwata omubabiro ya wano e Lubowa era sebo wiiki weggwereddeko ng'omwogezi w'amagye agambye nti wabaddewo kale obutawuliziganya bulungi n'obutamanya kiki kigenda mu maaso ne baviirako ebintu ebyo okubeera nga bakyankalana naye wetwogerera sebo singa kiri bwekityo singa kati parede kamanda wa force eyo singa kati ali mu court martial nti nze genti sitole yankutta omubabire naye wetwogera nga ye omukulu wa poliisi e Lubowa baga nti ali mu kufuna bujjanjabi era daga nti ne uniform ya government natuganise uniform government namba togikwatako naye yono yagenza okuvaawo nga yonna bagiyuzaayuzizza omanyi nze mu eyo story ebirala byonna nadde mbiraba nga kiri ekigambo ky'oluzungu bakiyitaani
deja vu wano twaliwo twabirabako naye akagambo omwogezi w'amagye kamu bwe kati ke yakozesezza nga nnyonnyola nti ebyatuuseewo abaddewo obutategeregana tulina okukolera awamu ne elements in the police konze wangi era we nabadde nenkwata akakalaamu kange mu simu ne underlininga neŋŋamba okay effectively yadde akugambye nti bino byonna byennyinnyonnyodde kasasiro eri yabalaba eriyo ebizibu mu poliisi kulu Kibazo ne wiiki ebadde eggwako alimba sitore endala era mu layini eyo ne tufuna ekyali ekawempe abapoliisi ng'agamba nti nga bagabwereere tetukyalina kyaki naffe tubadde overpowered ndowooza tutunula butunuzi ndowooza zizo element mukulu Kibazo kati bagule embuuku sitore ekwatagana neyo ndowooza era yeyo yatandise ku Lwakuna ngenza okulaba Al Jazeera BBC naffe wano ekwatagana ne omu ku banywanyi ba mukulu Kyagulanyi Edi Mutwe yakwatibwa agamba nti naye ayina waali mukulu omu n'atuga nti muyina mu basement yange ali eyo ayina olulimi lwayiga mukulu Kibazo wadde ne baba training ebikonde baokuli sebo baga ino omwana myaka 16 naye uyo sebo bamusingisiza omusango gw'obutemu naye ne bamusiba emyaka 3 ow'emyaka 16 nti yatta omuwala wa myaka 23 monitor n'atuga nti yamutta on the first date mutwe gwa monitor bugalinga nti omuwala olwagendayo naye nga bw'osoma story olaba nti oba oli awo waliwo ensonga endala mukulu Mawu naye yakomyewo sebo weekend nga azze okukima empapula nanga I am still the strong man agenda okuvuga DP okugijja mu mayengo gano ge bagiteekamu era yatujuliza nti bangi abamu abatasobola kugumira mayengo kwe kuli ne munnaffe wano ali wano kati vice president wa NUP mukulu Muwanga Kivumbi ne bannamboozi mu kkoweri erimu ery'ebyobufuzi mukulu Kibazo tulaba amagye nga poliisi nabo bagenda ne bazingako ekitebe kya NUP nga bagamba nti abavubuka badde bategese gye bayita youth protest vote olwekyo nga balina okugikola ki okugikwatako UPC FDC nabo bavuddeyo ne road map okulaba baani abagenda abantu okukola enteekateeka ez'abantu abagenda okwesimbawo mu kalulu kano akajja era oba oyagala bwa president mu UPC Congress obukadde bwa 20 olina okubuteekawo okusobola okunominatinga aba FDC tebagenze wala bataddewo 5 zokka zikumala balina n'ebifo ebyobwereere ne UPC yataddewo oba oyagala bwa chairman bwa kyalo Kibazo seesole ate wali seesole ekyogeza ttima byabadde bintu byawe toterebuka bamwenda yagambye bw'oba oyagala obwa kansala tosasula bw'oba oyagala ni obwa chairman kwero C3 tosasula picking up pickings mpapula ng'ofuusi yagambye ekyo tokisamalizing kuloko government baagala 5 at least gama nyongeza ku bwa chairperson bw'ekyalo chairman 10 ezo meka 5 zoyina okuwaayo lwakuba manyize okwawukana n'abalala sikiririza mu kuwa bantu ebyo byabwerere ne bino ez'ekkaadi z'ekibiina zandibadde nga za bbeeyi then people treasure omanyi mwami Museveni yatuleetera this notion of a mass party. Those things don't exist. Party are membership items that someone should treasure. Nze ndi wano nina enkizo. Kakande asobola okubeera omuwagizi wa DP
nenga si member ne Rwomushana nabeera muwagizi nga si member you pay a premium to be a member nojjanga n'ebirowoozo kati bano bakawunya ntuyo ab'oku street ba ajiwa omuliro twagala tulabe abo balina kusigala ku bwa twagala tulabe tugende maaso n'amawulire nija kufuna bakawunya ntuyo nakiki kyotegeeza omukulu Samo Mara naye Allah yamujjuludde abasinga gwe bajjukira ennyo okusinga ku bintu abasingayo basinga okumujjukirako mukulu obupoliisi bulungi musajja omupoliisi nti yakkakkanya obujagalalo mu Kampala n'emiriraano obuga nti bwali buleetebwa nnyo mukulu Besigye ebigambo byamukuba biri informative mukumusabira nti yali asuubira abanene bonna okuva mu State House n'abalala okubaawo mukumusabira nekyamwewunyisiza byabadde birowoozo bye kuba poliisi yasindisa omuntu era naawa n'obubaka ndowooza mukulu Kibazo Haji Kasaga tumwogeddeko omanyi olumu n'ensi tugisaba bingi obuvunaanyizibwa bwa Radio Simba eri Peter Kibazo kumuwa musaala na kumuwa byakozesa buli mwezi Kibazo bwasayininga utabagenze obuvunaanyizibwa bwa Simba yabutuukiriza obeera tojibanja kakati bwe tutuuka kandi oyo omusajja yakolera nnyo ekitongole gundi era yakola bwati no otatambulira ku busiraamu okuziika Faradha Kifaya ono akikunnyonnyole Faradha Kifaya omwabeerera kuwa banne abaliwo batumalira abaliwo ese omukulu omu okusinzira engeri gy'abadde akutwalamu n'amabugo agagradinga eri baawe $1,300,000 eri baawe 10 eri baawe 2 n'okomawo as a family naye kitegeeza nti wamukolera omulimu gw'amaanyi onti adategeeza nti omumala yamukolera omulimu gw'amaanyi n'atasindikana munshiena simanyi ye mukula bwatyo bwabira naye mukulu Kibazo Kanyangwe mangu nnyo twafunye wano tiveti nga tuze ku education kati mukula aneda sebo yagenze nga muteeso yagenze nga employer kubanga omala yava mu police nga embeera ekalubi mukula namu omulimu naye ono n'agenda singa embeera ekalubi nga mukula ayagala expertise yagamba nti musajja yali embeera nga mbi era naga nti la poliisi naye mukulu Kakande olina okubitunula emirundi ebiri waliwo okuexploitinga noganda kino nja kifunamu nakyo nogandi watuuse jangu wano onkolere kyenjagala naye kasita ye yabaddewo mukulu Kibazo weekend waliwo ekintu ekinkutoma kiri ku tertiary institutions ba skills trainers bagambye nti ng'oggyeko okuba nti wasoma busomi simanyi mechanical engineering oli simanyi physics okusomesa okubeera instructor olina okubeera nga olina gy'okola n'ovaayo n'ogenda n'osomesa naye ng'ate olina okwewandiisa n'okuzza obujja ebiwandiiko byo buli mwaka n'ekisembayo omukulu Museveni yabadde nga amaliriza wano nga abajaasi omutwalo mulamba beyafulumiza naye bwe yabadde ayogera eyo n'aga nti waliwo abantu abali mu kibira kya Kamusenene yagambye nti naye ekyo mu nsi yonna teryakimanyi nnyo naye tulabe engeri abantu gye tubawaamu basobole okubeerawo kubanga kino si kya nsi yonna tekiringa mabira gwe bajja okuteekako nnyo ki olukongolo n'ekisembayo mukulu Kibazo Trump yawezezza ennaku ze 10 mu bukyanga atwala buyinza naye nga abasinga bamujjukirako ze executive orders ze yakayisa abasuubuzi ba America nga bo tebalina mutawaana ne ba industrialist ba democracy nga bo bakayana nti musajja naye waliwo eggulire eddene lyoleseeyo omuliro gwayokeza Isirairi anti mbadde nti okunzijako amapeesa ampuliriza Gasimbagane mukulu Kibazo ensonga endala gyaleseeyo nti ensubira nti abatuuliriza baffe ebakwatako nnyo
waliwo embiranye y'amaanyi wakati wa Pakistan ne India era essaawa yonna zivuga. I actually have a feeling tezijja kuvuga bulijjo eyebeerawo ndowooza tezijja kuvuga buli omu yeegera amaanyi. India yaggala emigga eyingira mu Pakistan current y'amaanyi nnyo naye yagiga katolabe eddala eryo beetaga kulwana naye tubasabire bakwatagane. Buli lwolaba ebintu ebifaanana bwetyo n'ojjukira abasajja ba forefathers ba Pakistan okubeera nga bagezi. Omuceere gwe muli olwaleero wano gwe tuyita Pakistan, abasajja aba Pakistan batandika okulima omuceere as a security response to India, nga bagamba nti India yali erima omuceere very cheaply, very cheaply, ng'era omuceere gwa India gutuuka e Pakistan ku bbeeyi kyenkana eteriiwo, ng'ebbeeyi omuceere gwa India kwe gutuukira e Pakistani, Afghanistani n'okweyongerayo mu kitundutundu kya China, nga obeera nga ataguguze ssente. Abasajja aba Pakistani ne bagamba for security purposes ng'ensi tebasobola kubeerawo ng'eŋŋano gye bali eva Buyindi, ng'omuceere gwe balya guva Buyindi olubeerera. Ne batandika okuteeka ku migga okulima omuceere expensively, naye nga baga nti basecuringa security ya Pakistani, nti olunaku lumu oli munywanyi bwe tutalima kambugu agenda gamba nti omuceere teguva wano okugenda egindi. Era baatuuka nga Pakistan is one of the world's biggest exporters of rice, naye ng'egulima kwetangira. Kakati juzi Tanzania Samia Suluhu Hassan ng'eyasiba Tundu Lissu kituufu yasiba Tundu Lissu amuvuganya ate yamuwamba kyekigambo. Kati naye yataddewo etteeka naga nti Tanzania tegenda kuddamu kuimportinga food specifically pre-processed muceere kasooli bijanjaalo binyeebwa kunzi Tanzania unagamba finga ebyaffe tubijjawuwe. Naye obadde mabega ndowooza eyo program yatandika ku Kikwete era ndowooza Buwembo omumanyi owaffe wano yalina Joakim Buwembo yali Tanzania ng'alina akatabo kakulira The Citizen. Gavumenti nemndwanga alina kilimo kwanza tusooke kulima tukole ki. So kati Samia atuuse butuusi ng'alaba programu eri ejjeekola ki, naye ng'omukulembeze yaliwo yagitandika. But that we are dealing with security, national security. Ffe wano karoti tuzijja wa mulirwana, ennyanya tuzijja wa mulirwana, ebijanjaalo, ebinyoobwa. Omulala yakola ki? Ne wano okulonda ente is national security. Mukulu w'ekibazo ky'enjagala abatubuuliza nafuna omukisa. Pakistan ne India bonna bakayanira Kashmir. By the way, including China. Waliwo abakashmiri bennyini abagala independence including China. Naye lwaki bakayanira Kashmir? Kubanga bombi emigga egibayimirizaawo giri mu Kashmir, gitandikira mu Kashmir. Emu ku scandal zetulina mu nsi muno manyi gugamba Sudan nga tenatabuka atali Bashir ani yaliko before Bashir ni Mary bayina slogan yaffe tulye ke twerimidde tukozese ke twekoledde. As simple as that. Tulye ke twerimidde tukozese ke twekoledde. It's simple as that. Kakati struggle eriwo olwaleero tife abalina source of the Nile nga tulina n'omugga guno Nile guva kuno ne Lake Victoria
cooking oil butto gwe tukozesa wano asinga ava mu Egypt. Actually naku zinava Malaysia oba Egypt whatever. Eriyo omugagga munywanyi wange mukwano gwo ali mu supermarket ne juice asinga nga twakola erikolero ly'emiyembe teso ne baletanga ekyuma bamuyitani brand ogimanyi jeju sebo yali chairman yali munywanyi wange omugenzo na pito ekomoloid it is teju nze kati mmanyi oluteso omunonya mu kibuga wano teju bagamba nti yanaakuwonya mwali ofanga tonamufuna mwali kakati ne juice n'ebirala badeko ku mbaga z'abasajja abava etteso bali very patriotic ba making sure teju kwali tosobola kuba product ya Uganda n'ogiscalinga down to teju njagala oddeyo obuuze mukulu Kibazo obeeje emiyembe miteeso bagamba mwe emiyembe miteeso mu katiba tegijjamu baleta katiba nga tekijjamu vice president nayo tegijjamu simanyi kakati naye abantu mmwe muli bazibu mubagitekamu nga giyiringita buyiringisibe mu kifo ky'okukurakinga kiri kigenda okutuuka okunyiga juisa omuyembe gudduse akatiba bakaleetemu wano ewaani wano ku Musa Bode ajja kuteekamu buledi eyaruwa batugambye yatandise okukola era president yabaddeyo oyogedde ku Egypt ne oil bwe bwokola oil wano n'ogamba ogitwale mu Egypt balina okujja ne balaba engeri gy'ogikola because it's a security issue. Naye interestingly balina abantu bawa abatembeya Egyptians nga batembeya ebijiiko ne wuma n'amasuwaani ku gates z'abantu and specific gates ulaja na konkona ngora mu Egypt yennyine everything ntunda katera yes but wochigenda ko wala nnyo olaba its security ngoboroza omanyi Kanaabi nali omukuba li uncomfortable eri abantu abajja wano abagwira nobasanga nga bali batunda mandazi batunda biki naye kyazonya ngobo mbanga liwezeeko mu ngeri ya kikolosofa n'awandika n'agamba Kenya ani tafuna nga batuze wa Kenya kyazonya ngobo nedda musajja w'ettololo bamwangangusa Museveni yamwangangusa muna Uganda bwagenda okuwandika naga nti yeewuunya abantu nti naddala be elite nti bwe tuva kuno ne tugenda e China twobe Bungereza obewa twagala toyi tuzoze twagala ku airport tukole mufumbiro tukole muduuko obutono tukole bwe kuba kutunda kinti ewabalala it is okay Kakande okuva wano nga si investor n'agenda akola mu restaurant nti nayavudde Thailand nga naye obwavu bumuluma kyekimu bwajja n'akola massage e Uganda nga nti balese no mu Thailand egyo emirimu gyandibadde gy'abanna Uganda gwe lwaki olowooza nti abeeri tebandigambye gyandibadde gy'abeeri bwe yamaliriza naga nti ebyokufumba nti abagagga bakuno bonna balowooza kyabbeeyi okulya mu ba China noga nti yalidde mu Chinese restaurant yalidde mu ani tetulina za Abajapani ndowooza nnyingi wano Indian restaurant nosanga omusajja omuyindi ng'afumba yesiize ebinzaali engeri gyeyogedde Thailand oyinza okuba nga agendako mu massage para eyaba Thailand oyako mu Kampala ziri wano nyingi naye olinga agamba bw'ogenda obaleeta wano kati nga bana abalala baga nti it should be exclusive y'ababeeyi be balya mu Chinese restaurant ti omuchina y'omu afumba eri bwajja n'atufumbira ku street naffe abatasobola kujja kgenda mu Chinese restaurant lwaki ffe tuyinako effitina nti omuchina yafumbye ku street. If we open up the world will force everyone to fit where they fit. Kati omuchina ajja kufumba ku street n'eri afumbe nekana Rwomushana aga nti omu Egypt teyanditembeeyeza kati bona osanga omuganda atembeeya emicungwa Egypt bagitembeeya you go there bagitembeeya Chaz mu Old Cairo
je nanywanga juice wa nzija Old Cairo nalinga nywayo juice wa pomegranate wenkoma Muwanga nga wemunywa katere goya amanyiwo nga abamukola bannayuganda nga abasajja boogera n'Oluganda era bwe najja oli nandaba nga naguze wa Mwarabu bwe najja ogwokubiri n'ayogerayo ebigambo bibiri eby'Oluganda nasengukirawo nentandika kugula kuye kumala wiiki namba ng'emiyembe y'aba Egyptians anti kyenkugamba that's okay but wogamba wano I saw it with the Nigerians olaya agala okutwalayo aloe vera ekigaji the Nigerians insisted on kulambula gardens ze kulaba engeri jojja poisonous aloe vera and aloe vera anti ngaba kati you for here you don't have oli aleta bijuisi jabije but your embassy doesn't go to check ampuliza Gasimbagane ne bannamawulire enkomawo UNBS yandibadde ekikola naye oba oli awo tekikola naye twali ne Rwomushana ono omusajja omu n'atugamba nti bw'atwala enkoko mu laabu ye nga yaziguze wa Kanaabi asanga zikyalimu n'eddagala ng'ekimu testing saka nti Kanaabi bw'oba ononguza enkoko wiiki 3 nga tonnanguza nkoko olina okuba nga tokyazikuba ki ddagala agenda odzikebera nga nti endengeza Rwomushana zikyalimu eddagala nga ezo sigula kati kitegeeza nti n'oyo naye quality agimonitoringa okuva eri ow'omukozi alinga omu Egypt gw'ogamba ampuliriza nkomawo tugenda kunkumukanga biyenje Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira John Kakande Harunah Kanaabi Charles Rwomushana ne Muwanga Kivumbi John ngenda kutandikira uwondozo oba oli awo n'avaawo n'adda wa Muwanga ebintu bibiri wiiki eno byombi ate njagala obigatte wamu ekisooka Kanaabi akitunulidde ng'ekyolubalaato abamagye bwe bagenda ne balumba police erubowa ne babakuba embooko bantu babulijjo basula babagambye babakubye bakoze bati ne babakuba embooko ne babadisaminga. That is what else you haven't been told. Kubanga olumu nali mu kwekalakaasa e Kampala around Equatorial Hotel nga nyimiridde side eriko police nga police egende kirira wawo musajja Tanui ndoza kati obali mu fire Tanui yali ayambadde bino ebyambalo ebiddugavu kati nga ali ne bana abasajja ba shield aba police bambadde obukokolo bakkirira eri ewa Kisekka ngeno waggulu ku side ya Equatoria waliwo aba police bambadde crisp kachimu pyala bikabulungi omu nagenda okumutunulako nga twemanyi ine ngamba naye ono Rwomushana nga nzijukira yayingira maggi naye kati nga yambadde byaki bya police konze wati simanyi interaction yaki ya forces nzeze naze kuŋŋaanya mawulire ng'alina pistol ku hip era bwe yantunuulira olubereberye yeerabira nti musirikale ne tubuuziganya Kibazo ne Rwomushana mumanyiganye kati oluvannyuma n'ajjukira n'akambuwala nnyo n'atugoba n'otugoba mwe yongereyo eri neyongerayo kakati nagenda okulaba nga bano abaasigadde mu kaki bagezaako okuwa police orders nga police ekkirira mpola ne shields abasajja ba Tanui nga bakkirira ne shields kati ono ng'ayagala bakkirire speed by intervening eri kubave wa Kisekka omuvubuka kati aba shield abo boolaba balina emputtu eteyogerekeka nga balina speed yaabwe kwe bagendera eteri interfered with move balinga bakasuka amayinja eri nga bana aba shield tebagenda baka one step kati ono gwe nali mmanyi yagenda okuwulira nga kimususeeko n'akyukira owa poliisi yatuli kumpi nga musajja mukaddekadde ng'akutte AK-47 ngamba mu bigambo bya Luswayiri nipe sira oli gwe baali basaba sira n'agikwata bw'ati n'agihaginga n'agisigaza wano nga ku mutima ng'ono amugamba mpaatant ono n'agaana eyagiyina kati oli
najjayo kabastola ndo simanyi masasi yameka gabeeramu Rwomushana ali wano n'agakuba mbanga n'akola ki kati n'akyankalanya ng'agakuba ali mabega w'aba shields ate kati yagenda okugira ati ng'akyankalanyiza the order n'atandika okulekanira abashield bamuvinge kati so they were dual orders nagenda okulaba nga Tanui avaayo gyali nali simumanyi at the time he was I think in middle command nakambuwala nnyo najja n'ayomba ne bana abakkacyani abagambye mu gundi yange oba bagiyita kiye mukubemu amasasani abagambye kati there was a near fight kati fe abaali bazze covering the riot there was a better story here there was a better story the story was juisa here nti bano babadde bakwataganye kati namukwata amataayi kati bamukwata amataayi nevayo pick up endala nejja nemumujjako kati ate bakamanda ba polisi babiri abaaliwo nga bo balaba ba polisi nabo ne babateeka mu motoka ne babatwala kati twagenda okukakana nga kikyankalanye command ndoze ekyankalanye konze but that one never exacerbated juze kawempe bano ba Muwanga gye babadde bwe bagenda okutuuka okulaunchinga campaign abantu abasinga batunuulire eno ku nkomerero owa polisi yali ayogedde ne campaign team ne bakkiriziganya mujja kutambula bwe muti mujja kukolera ku kisaawe gundi mujja kukola bwe muti jati neyingirawo enkiira endagaano eyatuukiddwako abajati ne bagiwamba owa polisi yasigalawo nga miskini emikono agiwanika wa Katonda bw'ati aganti nakola ki naye nga tetumulaba kuba bonna twabalabira mu kifaananyi kyekimu and maybe because naye tasobola kuba nduulu bw'anaakuba enduulu bagiyita ki mutiny aba ajeemye yes now that is what happened in Lubowa and it's building up mpola mpola Kakande wali wano ojjukira aba special forces in the mid 80s early 80s nga aba special force je lyanjawulo bayambalanga n'ekyambalo kyanneegombesa nnyo okuyingira amagye nga kirabika bulungi nnyo kiri clean batuula ku Land Rover zabanga V8 nga batuulako amagulu ne geewuuba eno ne babuukako nga balina emmundu eve Israel oba bagiyitanga G3 something like that nga nungi nnyo era singa nali ntuuse emyaka unaniyingidde amagye ku lwabo naye nga bannaabwe bwe bakola nabo balabika nga abalyeko emmere obalaba kati olwaleero we tutuuse oyina abo meanwhile oyina jo nabadde omukutu kwendi nga ndaba abapoliisi balwana nnyo okunnyonnyola ekyokukwata Edi Mutwe to the point that omwogezi wa polisi yagaanye nzi temubimbuuza ti fe tetumukola ki tumulina kuba babadde bamugamba wagamba temumuyina nagamba but tetumuyina ali mu basement of course olinga agambye amuyina ali mu basement kati nga naawo oyinawo challenge actually nga abapoliisi baagala kukinaaba mu ngalo kukijjako nti amuyina mu basement kiriwo it's here where on his Twitter handle that's not an official communication well it is his Twitter handle President wa America communicating ira ku X no wa Uganda no wa Uganda communicating ira ku X Chaz communication moved over a million years ago via mukabada mukuru Kibazo ensonga zino bana Uganda zandi benyamiza nnyo kituufu nti ensonga eyokubiri eriwa atwagambye ziri 2 kituufu nti Kakande yategedde the two tie in one which one is the second one nti kati tontabula I want to follow sija kwogera Swahili njagala ngobe debate kanisa muri Swahili ensonga eyo eya abajasi asi bajasi kyokka naye se bamwere gagenze negategeeza nti Special Forces Command yeyo yeje
ebikuumira ddala omukulu. Kanaabi bangambye wano nti Kanaabi takoonye ku nsonga ya mukulu Rajiv Lupereri okufiira mu accident ku Entebbe Express. Entebbe Express eri Kajansi Munyonyo Spa. Ebintu ebyo bitulaga ki? By the way, ka police post yako balumbye kali kinyana mpindi okuva wembeera. Is it a post? Yes, because yana Kajansi. Post itebanzija. Weziri. No. Weziri. Baga muzijjawo naye zimu weziri. Awo ndowooza baagirekawo kubanga baliraanye roofing. A very big investor. Nali ndowooza eyo station kubanga eyo roofing awo nali ndeseewoko ku mmotoka waliwo wa poliisi namulekera emmotoka yange nali ngenda Ntebe nagenda okulaba nga jaamu enkutte ne baŋŋamba nti oluguudo eri balusibye ne bw'onookola otya kijja kutwalira essaawa 2 okutuuka Entebbe. Owa poliisi ne musaba n'abeera wa kisa nnyo ne mugamba nti omanyi ngenda for about 8 days naye mbadde nsaba emmotoka yange njireke wano nze nninnye booda nanga nti ate wali mutawaana wandiika wano leka wano ebisumuluzo okola bwoti n'abeera very very supportive era nadda tebaliddeeko na kabuuyi yenna era bwe nakomawo owa poliisi n'angamba sayininga mu kitabo tu inspecting emmotoka. No, I wasn't charged. Yeah, very professional. Naye bali under Kajansi nsubira Kajansi ye major station kubanga ate endala kati ngeye kubanga waliwo endala endejje yenyini eyo nayo smaller station. Naye ekikulu tetulimu kikino nti ebikolwa ebyo ne mu gavumenti y'obote eri kyogedde nti byaliwo ate mu gavumenti y'obote yasooka era mwalimu obukubagano obwo. Kati tulaba mubapoliisi very senior officer nga bamutimpula n'ennyota ze ne baziyuzayuza ne babisukasuka eventually ne babadisarmed. Mu mbeera eya bulijjo eyandibadde a very big issue. Naye olabanga ne leadership ya Uganda Police tenyega ebunidde egamba eringa tunayogera ki bakama baffe. By the way, jjukira nti CDF yagamba nti yatwala ne poliisi. Simanyi okijjukira? Si yagamba. The structure gye bayisa CDF yetwala all forces including police force, all prisons, all forces. Eno gye bawambadi n'amalako wiiki nayo the bagitani establishment muhozi n'agitwala kalina Ugaba naye bw'aba yakomandinga bonna to the level of a commander in chief almost. era yapromoting akola promotion akola transfers akola appointment. Kakati gwe wanga gwe ani omusajja omanyi oyogedde byakagaba omanyi oyogedde n'onzijukiza wiiki eri John Kazoora bwafa abantu bangi babuguumirira okunoonya ekitabo kya Kazoora ne bannayuganda mbutayagala kusoma kati eri eyansaba nanga nti okiina nze nina hard copy nesijazika naye during this circus abantu bampeereza the soft copy kanjikuweereze nga njimuweereza kati bwe njimuweereza nambuuza kakati eri page eriki wagambira nti no meeting ya M7 eri lwebali lwakitula eri ku page kunze nkuwadde ekitabo kiramba lwaki tokisoma nze mbadde njagala mukali osobola okandagana konza jogo Mukatuku, the most budget area German company print something a brief on a book in about 15 minutes. Iraqat has been one of the biggest growing businesses. Yes. Kakati mukuru Kibazo police leadership really subdued.
Andi gwobadoga na transferring a promoting akola ki wali Kazora yagamba ndi omusajja yabaga jejo dogo nti ayinza n'okutransferring platoon najijja wano platoon simanyi Rwomushana tali yani tumulide baba 12 titasobola na transferring platoon natula ku jeep jeep ne baga nti tuyina ate rudi walinga ono no buvumo nti ebyokulwanyisa byonna biri strategic biri under SFC nti CDF oli atali ono kati CDF oli yalina control ku AK47 ni Katumba Wamala n'abalala bano n'abasigaye bisigaddewo Air Force ennyonyi fighter jets tanks nakina nga ziri under SFC kakati babanga bagamba nti abakubye bavudde mu SFC atenga ye overall what forces on that's why SFC is a command anti bintu bino yandi bikubulidde oyina land force air force Rwomushana achafuna brief land force ne marine kati kukongerako ne SFC which was a presidential protection unit naye mkuu Kibazo waliwo point to missing musage nina nti bwe nabadde nsoma amawulire nga bagamba nti abasajja bali basoose kuleeta abasibe bano bagamba nti abantu abo mweyibaane bakwata ekyo kyovudola nti njagala okitayingire wamu n'ekya Edi Mutwo mu basement bazze ne bagamba ono wa poliisi tumugaa nti produce Edi Mutwe akansimuyina kyekyennyini kati oli akuleetera erubowa akuleetera abasibe nti Kibazo Kanaabi Kakande oli aga nti soko juzemu police form bakoze eki bawa bakwatiddewa bebani mero age tribe religion already bakubiddwa baleeta mu seo zaffe onfuna kakati bano ne balabanga bano babazalawa mu lulimi abanaffe mutuzalawa mwe baani ffe bakama bammwe nga kitegeeza nti eggwanga kati bwe tuli kyetuyita the civil police force tekyaliwo ne authority yaayo ebadde completely destroyed tulina kiva nti kakati ekawempe waga nti waliwo understanding nti unomala nomination yujja kuyita wano kiki ebintu ogenda okukya nga jati erimu n'abajaasi nga jati taking over jati joint anti-terrorism task force ke kabinja akateekebwawo okukola ku butujju jati erimu poliisi ekyebuuzibwa nti Nalukoora n'abawagizi be baali bafuuse batujju maybe bwanga odiployinze jati ekola ku butujju kitegeeza nti mu nsi ya Islamic fundamentalism nga gwe Eriyaasa Nalukoora nga tuli kawempe ng'okampeyingira ku muzikiti okuba Kanaabi omuggo kwa mu mugongo nagamba Allahu Akbar omwetegereza n'omwongera omala mu mutwe bw'olaba nga Allahu Akbar nga atandise kola bye bakugamba ono yana bwana lukalala mukulu Kibazo kitegeeza nti internal security etali nti tulina obeeyekera ADF nakinaki army taking over and is overriding the police kakati ovalaba nti bwe bakwata Edi Mutwe gye bamukutte polisi nga nti tetubimanyiiko CDF yavuddeyo eventually n'agamba nze mulina ate n'agamba very disturbing sijja kumusumulula okujjako nga commander in chief anagidde kitegeza nabona ogenda mu kooti John Semberero omuzindaalo kitegeza nabona ogenda mu kooti
nofuna nosaba habeas corpus wa kiki nakakati nalabenga gundi ayisize kira order wangadya ninda kulaba njagala kumanya we yakikasuse yayise order okuwandiika ekyo n'okukimutwalira n'okimusavinga so I want to know oba yakikasuse ku square yawo kyate ko stamp office eri CDF kuli stamp eraga receive ye CDF office nge receive order emulagira okumusubula naye kiri very disturbing nti omukulu CDF ngwazo kwata edi mutwe amwadizo kwigo nankole assuming tade anga harumanyi yaga nti kati ali yayigalu nankole ekyamukwasiza kuyigalu nankole kati naye omusana ono who is the instructor omusana ono mbako nalabye ebintu bya posting eriyo abatadde bw'enkola ereeta obukyayi mu Buganda wano naye omusana nawe oli kwabo ngenda kumpola ebintu byeyogera byoteeka ku mikutu gyo mufo kyokulumba bali abakola ebikolobero received office of the chief of defense forces nga Billy May. It is received. It is received. It is stamped. Official stamp. Kulaba kasiginicha. Mukwibazo. Abakola ebikolobero. Ate nga babikolera under the army. Bekwasa nsonga eno nti bana abanupa bayambala uniform eya red. Ametebanga uniform ya red. As far as I know. Uniforms on ezali gazetted. Mpoze eriyo some ceremony. You see, John, you actually land in a trap. I want to even believe katugeze nti musango. Okwambala uniform eyo. Katugeze musango. Nti nokola parade musango. I want to stretch it all the way. Nti ba musango. Naye nakwata. Bw'omukwata. Omutwala wa. Omutwala ku poliisi ng'owandiika ekiwandiiko ng'ogamba Peter Kibazo ng'ennaku z'omwezi mu kifo gundi yazizza omusango ABCD&Z nina gwe nalabye nga munyivi lwaki temugambako kwaba abavubuka bo ne babehavinga mugamba nti for me it is okay okukwata for me it is okay okukwata jangu okwate Kibazo mu presenting enjawulo gy'obeera nayo ne Idi Amin ng'atutte ruumu ne omulembe gwa Lutwa n'omulembe gwa Bakameruge. Yesterday I went back and I was reading brother number 4, comrade number 4, Chuli. Eyateekawo ekkomera lyagenda mu myezi ebiri abantu emitwalo ebiri. Abantu emitwalo ebiri musanvu gwe gwa survivinga. Ku mitwalo ebiri. Abantu musanvu be ba survivinga. The unique thing about it is it was called a basement. Sure. Yes. Gendo some brother number 4. Gendo some brother number 4. Kati basement seno it hasn't started today. It has been. Since Genghis Khan actually abamaje benyini babisomesa mu Genghis Khan baga nti ekkomera lye lyali mu basement ng'abantu bwe batambula wansi okuddaabiriza ebigere bye okuddaabiriza ebigere bya Genghis Khan ng'aga nti bwe batambulanga wansi ne bakola vibration nga vibration ennungi ku bigere bye ng'awulira bulungi. Genghis Khan was one of the biggest killers in history, but he's used as a phenomenal point mu kutraining abasirikale. Omusirikale yenna asomye ku command level. Operations za Genghis Khan zili prime mu bye babasomesa. Kagama nti kachona implementing abyasoma. Simanyi. Kakati brother number 4
enjawulo bano gye bandibadde nabo naye because brother number 4 yagaa nti yalina obuvunaanyizibwa okudefendinga the republic y'Abakame Rouge era abantu bano baali bawakanya gavumenti y'Abacommunist nga balina okubakwata they are enemies of the state. Kati enjawulo gye tulina okubeera ne Abakame Rouge yokka eriemu nti bw'okwata Kakande mutwale ku poliisi Rubowa mutwale ku poliisi Ndejje mukyajinge tukkirize nti John Kakande tie mubatemu tasangika bwakankanya bwaki nyinda abantu 10 bafa naye mukuru Kibazo awo twayita odda bwe tuli kaakati sokoleke point eno nkulu nnyo point eno nkulu awo oyogera envuga ey'amateeka yali overthrown kubanga tulabye omulamuzi ng'akutegeeza nti okwalifayinga byonna ebisaanyizo byonna obituukiriza naye sole sijja kuwa beera kubanga omusa oli influential omusango gwakabi nnyo oli mumanyifu nnyo sijja kuta bw'onoogenda kusimba n'oyogera kitegeeza nti enfuga y'amateeka gyoyogerako kati wetutuuse kati byonna ebiriwo wabula nti tetulina okumanya nti teri ali seefu kubanga ono mu lupembe wa poliisi Rubowa abadde olowooza nti ye ali seefu ne pisto ye bamukubye ne pisto n'egwa ne bamuteeka ne kabangali n'agenda na biwundu kitegeeza nti ffe tulina okuddayo ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Kanaabi ngenda kutandikira wa Muwanga ngenda kudda wa Muwanga abadde ambuuza ekitabo bakiyita brother number 1 kya David Chandler bagala kusoma obusiba mu kirungi okumanya abamusibira bwaba bafuga kya David Chandler abasooka okukiprintinga ndowooza ba New York Times David Chandler yawandiika ku Pol Pot bakiyita brother number 1 kisookera ddala simanyi lwaki story eyo John nga bayogedde yabaddemu elements nyingi emu eyasinze okuba ti bano baleese abantu bebampadde brief nange nafunye ka brief mbadde bize nnyo bebaleese abantu okubadampingawo babadde mu mbeera mbi nga bakube ate police babadde mu mbeera mbi balinganga nti abantu abafaanana bwe bati fene dantai so that itself is a story twaliwo abantu abakwatibwa bebakwatibwa ne bayisibwa obubi ne batabasibira mu bifo bituufu oluvannyuma babatwala babadampinge ku poliisi eyo yokka sitole yokka emala bano bakyasi Rwomushana batumalira sente nyingi nga bayisa ssemateeka omupya emu ku ssemateeka oyo omupya mwalimu elements 2 ezaali enkulu kugamba nti obuyinza buddizibwa abantu n'okwekushyoninga ku bintu 2 omuntu abeera mu bwa president tumuteeminga tutya n'amagye abayina naddala amagye ame tugiteeminga tutya era ne bassaamu nti katujjukira gye twava katukolese mateeka ono naye crisis gye tulina wano gitudiiringa nayo enkulu nti buli lwe twafuna sitaani ku muntu abeera mu bwa president n'ayagala okububeerako olutentezi olutaggwa kinavaida neŋŋamba abantu if life presidency yes nenga nti onajjako obuwayiro buno ayagala life presidency kyategeeza nti the moment gye twagenda mu ekyo bano kibaali tebakirabye bulungi constitution eyo omutima gwagwo yagibwawo era wetwogerera we are back to square one nga Idi Amin gwe bavumirira ennyo
oba obote actually gubadde ogera ku basement saali bwenyi ne bagane ku Nairo mansion yawo waliwo basement true Makindi ne Makindi eyo Naggulu Nairo mansion Serena kati tebayita Serena katanga wa basement eriwa maybe in conference center once wa conference center waliwo basement where there is any TV actually Edith Yanyima edda mweyo gundi yayinawo office ya TNT ono aleme kukala nange nasoma ekitabo kya Besigye akunyonyola ewaagi yali yasibiddwawo nnyo mu basement so story y'okutwala bannayuganda mu basement ebadde question is lwaki regime ebaddewo emyaka 4 ng'erabika ebadde successful etuuka ku level nti kati the last line of frontier okugibeezaawo because luli twasoka tufuna abamobilize ne bakumpitinga ne bamobilize abaani bakalanga katwe tutuuse nti the last line olina kukwatagana ne SFC olina kukwatagana na biragiro bya Chief of Defence Force kirimu obuwanguzi n'okutya ennyo kitegeeze nona mumukubye mu ngeri ya bulijjo mumukubye eno yonna NRM secretariat tekyalina makulu bino byonna tebikyalina makulu ne mumutuusa ku layini ye yennyini emukuuma nze ndowooza mu lutalo lw'oku luno eno layini gye tuliko ye layini esemba mu kwenunula era omuwendo munene nnyo wootalu mujibita wootalu teno layini esembye n'essagale n'ebyobujozijozi n'okukozesa ate nga tubitegedde nga bivuyiridde ddala ku ntobo y'amakage n'abaana be nze ndowooza ye moment bannayuganda gye balina okusitukiramu ennyo okola nti betugivuunuka never again aliddayo kwekyangira ku nsi yaffe betugikkiriza neeyitawo muka moment kano for whatever reason oba oli mugwagizi wa Museveni oba oli wani the moment Peter betukkiriza bino oyo muhozi byagala okukola ne biyita ne tubinomalizinga then we've gone eri tugenze China tugenze Cuba tugenze Cameroon Cambodia so it's a line drawn in the sand era buli ali civic person mu Uganda uli called to duty inwa obo ina peni naba waliwo gwembadde naye nga muli kumpi akyogedde mu ababadde oti mukyulidde mumuyoga hozi sweet mute mukyulidde naye mubadde kumpimpi ninga nti are they Ugandans now they have 6 senses nganze are enjoying at this moment nga they enjoying this moment actually nga balowooza nti eno moment question is where has it succeeded no actually question jendagala kubabuuza you're missing it eri abajinyumirwa for the cynic value of it no forget about the cynic value of it I asked these sober people so kolete statement jiwalese okufune comment statement ki jiwalese yabadde etya ojerabide alina gambye ntya ajirete okay mwanga genda maso Chatham House rules yabadde off muzinga batata kirese ekibazo it needs a lot of courage to moderate some of these programs kativera neutral and attack the truth nagambye ntya anti discussion yambo je mwabadde nze sabaddewo so agambye Ed Mutwe kati muhoza mukozesa as a punching bag to train okuba ebikonde ekyo kyabadde ku Twitter handle ye very good answer nga kyagambye it's an elevated statement ono nangamba muhoze sweet it's an elevated statement wano quietly and the manager akyogeddemu ne comfort it's sinking something nti waliwo bannayuganda
abasanga ne moment eno nga boy bawomera. By the way, you didn't know that I noticed it with a lot of passion. We've come to this level. There are people finding this sweet. So nena kineunyisa tusobola okunoonya sweet kigwa ayogerako no ali lubale omulamu tasamirirwa kiba mbadde sweet and sour no mbadde na careful nga sagala kwogera ani linnya ku baliwo ba public kutegeera ani akyogedde but nze yasoma ku psychology. I found it very very disturbing. Neko comfort jachogeddemu nze the body language kabadde nako nengamba atono naganze siba nnyo ku Twitter agati eri ku Twitter yabi rationalizinga. I want to appeal. Ababi wakenzo naga bino bya bulijjo mubigumire eno yembeera wano wetutuuse negati wano nenga atenze sige yandi ne kabona wabyo nenga naleka kubuze where do you find the joy mubino aja kuddamu kati wali aja kuddamu where do you find yakubulidde n'obusimu afunye afunye ne cross pollination mu argument eno kakati question eriwo. It's not about him. Naye mukulu Kibazo bwosanga esimu badde njogera ne family what would you say? Nagambye gwe nagambye gwe mukulu modalera badde nsaba Rwomushana abeere protected bajja kufuna obudde bwe. No, you see, since the center of conversation here. True. Yes, so why are you attacking me? No, we are numbera wano na numbera wano. Go for the punching bag. No, because do I have a right to punch back? This is not a because we can discuss it. No basement okirizibwa okuzza. No. Kakati anyway, the broader question is consider feno Peter. N'abatuliriza nti ngensi slowly bagitambuza ogitwala wano. Question eriwo nti of all elements ezibadde eziridinze to collapse of many African states tuzina wano ate tuziraba when Gaddafi very sweet leader descending Gaddafi nga mukulembeze muwomu nnyo mu Africa wano nga bwatambula nzo kuloza katonda yakoze eki yali ku move yakwata Libya n'agitwala mu kkubo eryo n'atandika okufuna batabani baki taking charge. Hussein Mubarak naye bwatyo wano e Congo twena ku Mobutu Sese Seko twalina n'abalala. The question is batubulira yensi n'endala ng'ezibadde zitulaga nti zirina akaziimuziimu nga zi Syria omwali Assad nawo ono mutabani w'omulala ono abaddeko ate nga Assad ali London trained, educated. Ali London trained. N'omukyala nga muzungu. Nga n'omukyala nga muzungu. Yatuuka Sandhurst. Ekyala. N'abaana bwe tulina n'ono yaliko mu school mu America. Ono omukulu ono naye wa Sandhurst trained mu school mu America. Sandhurst eri bungi. Yasooka Sandhurst. N'avaayo. N'agenda Fort Leavenworth. N'agenda the finest military academies. Zoitant they are the pinnacle as academies. Babaddeyo. What is wrong? Okukkiriza bannayuganda bonna by the way. It is a moment when nawe tuli called to duty. Oba oli church leader, oba oli musirikale, oba oli ani, oba oli cultural leader, oba oli ani okusitukira mu mbeera eno. Betunasirika nga tugamba nti kyagudde ku Edi Mutwe. Wanupu kubanga yesala akapale n'akachi ekipale n'ekisati nga bifaananya kala. As simple as that. Oba betabye mu lutabaalo oluli legitimate nti bano because bema mugamba nti nupu erinayo ebirala okitegedde. It is incumbent eri CDF gwe okubyogera
noga nti abantu kibakwasizza mbasanze mu bino na bino ne batwala ewo Kivumbi ne batwala eri fa bagenze nga tumanyi abaana abo ne bakyala baabwe ayinawe yatugambye nti until you stop or if you don't stop provoking us. What is provoking? Kakati tetwagala Nupu bakola ki? Provocation mu Luganda kiwe. No, crime ya no. Nota tukirabye nze senga kibadde ku Nupu yokka nandigambye nti kyekyo. Bomara tubo. Nga bayinamu embavu. Baba kulula ku ttaka. And you fail to condemn it. Wetwogerera Dr. Kibazo actually Omara Atubo nga minister wa defense bamusutamya ne bamwambula essaati omusajja namwambula essaati ennaku zino miskini atuula wali yampita n'okulya embuzi enjoke ne baŋŋaanira ku geeti okuyingira ewuwe nga talina na buyinza bugamba bali ku geeti ndoyo omusajja nze namuyise mumukkiriza ayingire naye Omara Atubo bamusutamya ne bamucapa embooko si yasiko oyo kugamba oyo yali asanyama nnyo nga watchinga drama oli eyali mu charge ey'okukyamusa bano Omara Atubo bamutanga Kasule nengmo nanko di Kasule nga alinda ku lwanka yali IO actually wa naka group eyo ne babakuba emigo Omara Atubo yavayo nga awonyera ne Moses ali gola ne Moses ali ne tubikondemminga wano Dr. Kibazo ne tutabikondemminga obudde obwo twabirabanga agiwadde omuliro abasajja abo nabo abaliwo wano baŋŋamba nze nali muto n'abali waliwo baga nti Kayira be bamuta mu cold blood andiga nti n'obuuli abo abadde agenda kuleeta ayanguye abantu they like it is worthwhile for stability to pay price ku musaayi gwani gwa Kayira buli avuddeyo substantively n'avuganyako ng'alimu embavu either ina muganda wenga mufu oba ina mu family ye omulema Dr. Kibazo jali eruzira mutowe nga nobo mayombe biko tuyinza okugamba bino bitandikidde ku muwozi bya kizibu nnyo nabo Mungu amusasire jali nga kulembe yali akulembera CMI ebikolwa bwebimu babiteeka ku bantu ne bagira kati olwaleero pozinga prokoya ali mu eso kaka olwaleero Kyagulanyi Sentamu olwokuba ye leading candidate mu civic context tetunabawo ku bano baganti bali mu birala ayina abaganda be basibe badriver be bafu batambula nabo mu makomera era Peter naawe nkya teweeyibala wadde ono Rwomushana empapula senga yazijjayo n'abeera successful n'afuuka a potential contender n'atazitereka we mu basement senga naye ayinayo muganda ono tetumanyina muganda wa Rwomushana naye Rwomushana n'afuuka big contender for power naye bwe yagenda sibo bwe yagenda okuvuganya ewaabwe eyeruku abawagizi be babateeka mu lyato ne bateka ku nyanja ndi babalikayo bayina nkasi empewo neetali kubafuuwa this is story nti Uganda mwaka ku mwaka regime after regime buli anava babu nga batufuga mpalo nti oli bwamala tukwatamu n'atufuga obubi omulala n'atukwatamu n'atufuga obubi at what time shall we call it a day? Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira Muwanga Kivumbi John Kakande Harunah Kanaabi Rwomushana nange Peter Kibazo studios za Radio Simba abasoma ng'onoonya okusoma John eriyo omusajja bamuyita Jad Diamond awandiika ekitabo ekyasooka nze kye nasoma ekitabo kye ekyali interesting bakiyita Guns, Jams and Steel. Guns, Jams and Steel. Buli ayagala okusoma n'olaba empires bwe bazizimba ne bwe zimulunguka ne ziggwawo. He's a worthy read. George Nazise waba Muwanga wabaddewo seeka simumanyi
yabadde ayogera n'ayogera ekintu nga kiri very quickly piercing and wano tuliwo kaseera ina Seeka gwe yagambye Seeka gundi nti gwe mwataano okuva kati onoobeerawo wano oyinza okubala emyaka 5 okuva kati ti mubali mu kidaala kino mulimu anaabaawo naga buli gwe bawadde akatebe buli gwe basembeza mu maaso nti gwe gundi vaayo emabega tuula wano naga ndi buli gwe bawadde akatebe ne bakulondamu mu banno ne bakuwa akatebe nti buli gwe bagambye nti gwe gundi vaayo emabega osembere wano nti mu myaka 5 okuva kati wano toliiwo musajja mbeeredde ki ate no bw'otabaawo kale kubanga oba osomose yabadde muzibu naye ate n'atugamba nti maliyo tejja kubayiyo ne bakyala bo bajja kuba oyinza okubanga wooli naye nga toliiwo ffe twali tukavalinga akakiiko k'eddembe aka justice odero NRM ke yateekawo ne baleeta abasajja baalina obuyinza natunuulira nnyo kanywa musaayi kanywa musaayi nga musajja musoga yali akulira siya neri linnya lye official gazetted nga naming yali kanywa musaayi musoga naye kanywa musaayi n'atuyana ndebe namba ng'ali mu katebe bamubuuza kino kiki nenga nti musajja ono nga nokugamba nti ojja kugenda wakanywa musaayi erinnya lyali zibu nga entegetege Dumba oba omujjukira wali omusajja wetanga Dumba ndera yakwira iso ekiseera ekyo nga yavasaidi era kaye eyo ndowooza yatonde obuyinza tuvuga nti abantu babadde batendereza nnyo Papa Francis omuntu alina obuyinza naye natayagala kulaga bitiibwa bye n'amaanyi naye irimu era omusiraamu omu yakoze akatambi nange neŋŋa nti musajja olwo alina point nanga nti no osi obanga olina authority nga oba entrusted with authority leka kugikozesa kugikuba banno mu maaso ampuliriza Gasimbagane nga bwe mpaka nabyo muzindaalo ekitabo ekyokubiri nakyo kya Judd Diamond bakiyita collapse kiga nti how societies choose to fail or succeed eriyo mukwano gwange professor yamunyigira lwa title ye bwe yandaba n'ekitabo omulundi gwe nakisooka okifuna mwami agasekalala ndooza ye yakinjazika actually teyakinjazika yakimpa nkisome bwe mmala okukisoma nkigabe nfune gwenkiwa omulala era nentuukiriza oluvannyuma lwakyo nebayo ate mukwano gwange omu omulala mu Amerika nangulira ekitabo kyekimu nemugaa nti ekitabo kino nno baali bakinjazika nenkisoma nenkigaba naye kati kyebampa ekyokubiri kwekiri ku bookshelf ewange naye oli eyakiraba ku mmeeza yange yagaa nti ono musajja cynic ti lwaki tatandika na how societies choose to succeed lwaki agamba how societies choose to fail or succeed kitegeeza ye obwongo bwe bwali ku fail ne Judd Diamond atutwala mu collapse and collapse Rwomushana ono nabadde naye wiiki eno ku Uganda Management Institute ku subject ndala nnyo eri related naye Judd Diamond adilingana how societies choose to work with resources and those resources include eziri wansi mu ttaka eziri kungulu ne resource emu gyayogerako be bantu empire za collapsinga zitya nali simanyi nti eriyo empire eyina abasirikale emitwalo 3 ku mulembe guli nga bagundi tebannagenda Moscow ba Napoleon kunzi abasajja abasooka okukola amafumu n'obusaale bagakolera ntalo naate bakolapsinga mu political science sebo ndoza ali mu dani yatumisanga kyolina okutunula ennyo ebyo byonna byogaa nti rise and collapse rise and fall
of the Mwene Mutapa Empire. Jimanya yo Rwomushana. Oteeka okutunulira. Wamanya mu empire gye baali bayita the Mwene Mutapa Empire. Oteeka okutunulira internal contradictions. Kibazo. Oteeka okutunulira internal contradictions. Ne oba system na capacity to handle the internal contradictions. Harunah. Never NRM internal contradiction. Zigenda zishapeni. Baba teka mufata nyayo. Bonna bali in a single line. Abawuliriza obawannyo ebitabo byebwe. Sebo nasoma ne. Anti nzikiriza. Nasoma Matembe. Matembe muveko naye namuleka. N'ebitabo mbirondamu. Mbadde nsaba waliwo ekitabo kikyali kipya. Militarizing more to develop faster. Nja kuwa abawandiisi bali wano Makerere University. Mulimu chapter yawandiikibwa Professor Mbazira. Asomesa mateeka ku School of Law. Mumanyi. Ng'atunuulira poliisi n'amagye. Militarizing more to develop faster. Concept of ogenze Islamabad. Mulimu chapter yawandiikibwa Professor Naluwairo Ronald Dean School of Law Makerere. Ate era awandiise nnyo ku militarization. Professor Oloka n'awandiika. Ne mubaamu endala ya Dr. Zahara Nampewo. Deputy Dean wa School of Law. Ne wabaawo mulamuyita Dr. Silivina Mwase naye n'atunuulira. Naye nga bonna batunuulira relationship ya UPDF mu sectors ezaki. Ne mubaamu chapter endala yawandiikibwa Dr. Nkubi James. Naye mbadde nsaba abantu bandinoonyezza ekitabo ekyo bw'oba ogenze ku School of Law gyekiri 60,000 ojja kifuna. Embeera eno eriwo. Embeera eno eriwo esimanyi bulungi. Ndowooza abantu bano baafuba nnyo. Era nze kati ebimu waliwo ebyeseewuunya. Waliwo ne report endala yali edited by Professor Loko Nyango. Era abawandiisi be bamu batunulira bagiyita guns, bread and butter. Guns, bread and butter. Sorry, what guns, James and steel. Yo guns, bread and butter. Emundu. N'omugati ne butter. Ne siyaji. Nga batunuulira mu ndowooza bali batunula sectors ez'enjawulo. Amagye gaffe gye gagenze gakola ki? Naye sekita ya poliisi yatunuulirwa nnyo. Eya fisheries n'etunuulirwa n'ebirala. Naye mbadde nsaba abantu bwe banaasoma ekitabo ekyo militarizing more to develop what? Faster. Mitwalo mukaaga. Kakande baba tebakusemba. Mwami Bukenya ntuyambe Kakande omugulire ekitabo. Kakande ateeke mukko. Ndakuba natumye kansirike. Ajja kisoma akitegeere. Nze era bwe nadde nsoma story ya Lubowa nazzeeyo ku Mbaziira ne Naluwayiro. Bye baawandiika ne nga nti okay kati ntandise okirabira ddala kiri in practice. Naye ekyo nga tukitadde ku bbali mukulu Kibazo nadde ntunuulira story zino zombi. Oli atugende omusajja nze muyina wuuno naki. Ekyasoose okunzija mu bwongo abantu beerabidde wano walingawo cinema halls Kakande ono simanyi oba yaziyingiramuko. Waliwo Odiani, Nomani, Nita, nani endala ey'okunanja erabidde ng'oggyeko eno gye bayitanga Odiani oba Nomani, Nita, awali Theatre La Bonita ne Drive-In wano Entinda.
twali baana bato ddala naye abaaliwo Kibazo teyaliwo ndowooza mu biseera ateeka okuba nga oba yali muto oba n'okuba wayinza okubateya nti abasajja bayingiranga mu sinema omwo kati nga bw'aba yazze ekifo nga jjukira siti yabangako ennamba naye nga ye bw'aba waayagala okutuula ng'olina okuvaawo mu kifo kyo naye ayagala namba ki onzijukiza mu ngeri y'okubalaata bwe twatuulanga enakivubo abaatuulanga ku Kirasha Kampala wingi ne Kisenyi wingi twayinanga ebifo ebiri permanent nga tebiriiko namba naye ng'omanyi awo watuula waani Kakande kati ng'ejjayo Kanaabi eyaguze tikiti ng'asasudde ye n'alaba awakalu n'atuula kati ng'abe nakivuba bakugamba awo nno otudde ku muntu nga gwolaba otudde weereere ku kisementi nti awo otudde ku muntu kati nannyini kifo bwe yajjanga ng'akuyimirira mu maaso nti abagenyi ng'omugenyi bakusitula era basitula mukwano gwange and interestingly abajaasi b'olwo baali banjawulo mukwano gwange yali mujaasi twagenda naye ku saidi ya Kisenyi wingi kati ga musajja muwagizi wa express naye nga simulabi wa mupiira kati nkalakaala naye mutwala sajjukira mateeka gaawa wetutudde bwe yatuula yayagala kutuula nange nanninaana wagira nga bamusitula abagenyi omusajja yanyiiga kati ne tugenda nga tumuddaabiriza mpola mpola nonga nti atuula kulina eddiddako wano emabega naye bw'onoogenda olaba ojja kubeera promoted but Kanaabi kyayogerako nga Kakande yaguze tikiti nga tikiti egamba nti entebe namba 76 Kibazo ajja muyimirira mu maaso nyamuka ng'ositukawo n'okola ki oyinza n'okusibira ebweru wa sinema ono wa sinema bwe yabanga ow'ekisa n'alaba ebizibu ng'akunoonyeza wagamba ono ye yabadde yaguzeewa naye waliwo okuba nga n'okuyingira nga ne tiketi teyabadde na tikiti naga nti ntayingira nakola ki naye naga bwe ntunudde tutewe nti awatudde Kakande ono vaawo waliwo okuba ng'ate ayina ne gwe yazze naye naye nga tonyega ekyo tekyakomanga oba okutwala gwe wazze naye tekyakomaawo nga waliwo ayinza okutuula entebe za gundi za auditorium ozima eno ali wansi ono ali waggulu kati naddira amagulu ono yakutudde waggulu n'agassa kuno ku bibegabega byaki bwe yenjoyinga firimu oba gurusi lyakuba tteke nga mukiga ate gwe tewenyeenya alina okuba nga yali werwenshama naye nga alina okuba nga yali werwenshama abantu bayinza okulowooza bino ebiboozibozi ng'ebigere biri wano amagulu ku bibegabega byo naye gwe tolina kunyega ate shariya eriwo mu kiseera ekyo tewenyeenya tewenyeenya nga shariya egamba etya eyaawo kaseera ako tolina kuwenyeenya naye ng'ono ayagala okulannama sajja muwanvu muddugavu nga biwunya awo simanga abasajja baali bayonjo naye nga tokola ki baali bayonjo nga basooka wali ku musaalo n'amala okuvaayo zino sinema zenkugambye bino bya sinema ezo ogandika tema naye muli muki mu sinema modioni gundi gye yayimba sinema nno kale naye ate ekisimanyi embaliga ebyo ebintu nga bikola ki abo abantu baaliwo ne batambula sinema z'okuluno nnungi Kanaabi ebyo tebiriiyo ne bagenda ng'obuyinza kyovola ba drive-in yali nnungi mwami wava muno yatugamba ye yalina drive-in nga buli omu ajja na mmotoka ye drive-in naye era yalina obuzibu bwayo ng'era basobola okujja ne bakupaakinga mu maaso
nagani gwe no sembera yeri oba gwe fuluma mu wano nga driving no jane motoka yo oba ne mutula ku bonnet oba no sigala ku motoka yo kati gwe bwoba onyumya simanyi ba poropoti simanyi ba kameruji simanyi Argentina lwaki omweragira ne wano local version zituyina nyingi naye Allah ayina obuyinza abantu abamu abogenda n'otambula eyo n'obasanga ng'ensi yakyo webale nnyo naye ng'ekyabaleetera ng'ekyo ng'ofiiringa ki obuyinza tekako n'abagendanga mu firimu mu kiseera ekyezo tebalinga takataka ng'abantu kyekyo kyennyini ne tujja mu kinaana Kibazo ogwo tunyumiza wanaani eyali DC wa Kampala Butulo Nsaba obuyinza ayina buyitirivu tuyina ziggo nze nali mmanyi road bill yali kamanda wa special force Kampala North road bill Nsubuga nga bwayingira mu bbaala abali mu bbaala okutuusa nga road bill afulumye teri yakkirizibwa kufuluma sebo simanyi obaawo banywanga ku biru ya road bill Nsubuga naye nga bwayingira mu bbaala eyo ebbaala teri yakkirizibwa kufuluma naye ng'ate n'ebbaala ezirinaanyeewo balina obbasibirayo okutuusa lwafuluma naye Kanaabi Mungu muzibu road bill Nsubuga omwana yajja n'amukuba akaama buli omu ateebereza ki omwana kye yagamba Nsubuga naye akaama kaali wakati w'ababiri eyamugamba ne gwe baagamba Nsubuga n'afulumako wabweru w'ebbaala simanyi oba omwana yamugamba jangwe bweru tulina kye tukugamba oba ki bwe yafuluma wabweru w'ebbaala ne kati ali wa Katonda we Nsubuga road bill ebweru gye bamukubira ekyuma kya tire lever ng'afulumye ne tujja mu kinaana mbadde mwogera waliwo ekigutongole bajanga special force balina uniform nnungi seno obote tu eyayambalanga brown tuli awo bambala ekyambalo kya brownish n'egundi yakizeemu prison bintu byebyo kyekyo kyennyini prisons kati kyeyambala era bwe mbalaba bwe nti sebo bajja bazingako akawofiisi kaffe ngenda kwanguya Rwomushana nja kuwa obudde bazingako akawofiisi Mungu ansaasira ku olwo nali niko wabbali ne bayoola buli yenna yaliwo kusiba nga tuli naggulu byali by'abasiraamu tiwambye omuzikiti gwe Nakasero simanyi biki ebyo nabyo ne bikola ki ne biyitawo naye mukulu Kibazo njagala kuddayo mangu nnyo abantu baddeyo waliwo ripooti bagikola ku Amini mu 1975 nagyogerako wano n'abagikola mu kumaliriza basaba Idi Amini ndi sebo omulimu tugukoze naye tubadde tusaba oleme kutunyigira ku bino bye tupresentinga gy'oli eyina details nyingi eziraga brutality n'enkozesa y'obuyinza naki oddeyo mukulu Kakande ono abantu bajjukizenga ripooti ya sekandi eyali vice president ebintu byeyakola ki byeyalaba njagala kumaliriza nekino mukulu Kibazo tuddeyo tustudyinga character ya UPDF nti kino kye tulaba olwaleero Muhoozi is just a climax yendowooza tabadde nga bakatumba wamala bakolanga ebintu byebimu naye they humbled themselves ng'asobola n'okujja mu kooti n'agamba omulamuzi nja omuntu gw'otugamba twamututte mu ekyo kiri simple UPDF efunye evolution kati ojja kuba hard pressed nga balesa abasirikale 1,000 aba UPDF okusanga eyali Luweero time it's 40 years later Charles Rwomushana this is a complete anti ng'enkola ejjange ekola ki bw'oba ogoberera kebera ku X osome General Gregory Mugisha Muntu ku X Charles Rwomushana bonna obawulidde sina bwe mpulidde sina bwe mpulidde kati Muwanga Kivumbi ng'otaawulidde ng'ali mu parliament minisita w'ekisiikirize olw'ensonga z'okw'ebyomunda
teyagenda on hunger strike oba kufuluma nga yekandaga amagye bwe gakwata abapoliisi ne gabatwala mu court martial. Because omupoliisi wakola ensobi balina their internal disciplinary action and they are public servants. Yes, but ensimu ebaka mwasirika nimukuba ne mu ngalo because mwali mwine ebizibu ne kale keyihura and civilians, police officers temwamanya ntoli yagezaho to condition the police behaving ngabo bagikoleze. But anyway, wakadde sijja kukigenda wala kakati please waliwo ekibuuzo Mwanga kyabuuziza nti bw'abanga waliwo ganga yakyagulana ebirala byekola mutubuulire. He asked that question. Maybe fe ab'ebyobufuzi tuyinza okuba nga tetumanyi nga gwe muhoozi ne security yo mwina bye munoonya ebirala bye mumanyi kyagulana ne ganga yebikola mutubuulire. Kati kaninde then muhoozi ayite press conference abuulire Muwanga Kivumbi. But the larger issue is nti ganga ya Kyagulani ab'ebyobufuzi si be bagizimba. No, ab'ebyobufuzi bagibuukira because yali ezimbye emirandira in the population. But teyakoma ku ekyo wakati nebalya. It started swallowing them. Kati chobola waliwo enkitalo wakati w'ebyobufuzi mugange eyo nga balwanira mirandira gyayo. Charles, drop the word gang. Capital gang. No, the political party. I am not addressing the political party. I'm addressing the gang. I don't know the gang you're talking about. I'm addressing the gang. I've not talked about the political party. Can I go ahead? Without the word gang. I am not addressing the political party. I am addressing the gang. Atunyonyole ganga jayogerako oyawo kinatuyamba okujjawo settlement. So it swallowed the politicians. Kakati ate ne lwanyisa ne tribe, sorry, ne lwanyisa ne culture. Yagezako n'okulwanyisa the cultural institutions. Now, it's a danger to the state, constitutional order. If that can get a deep, not a deep state, but waliwo mukola group nebeeramu ne deep unity within it. Kati neja nekwata tribe ate nejiwo mumundu. Njagala ogenda ogoberere bw'owulira communities ngaba niweera oba abadinka oba n'owulira nti abatuusi oba abahutu naye nga balina emmundu nga they are armed. By the way, it also happens with religious institutions. Nosanga nti kati kiri kibinja kya busiraamu naye kirina emmundu. It's an armed religious group. Ebaawo we yatandikira. It normally begins with some unity. Kati that unity ne controlling a tribe, then neji militarizing. So already mu region eno tubiyinamu. Tuyinawo the armed Tutsis, tuyinawo the armed Hutus, you now they have the armed Nueras and the Dinkas wamu n'abalala. Kati botuuka ku level where you threaten the existence of the state or the constitutional order, oba tokyali function ya police. No, botuuka ku that level obeera function of the internal security organization, because gwe mulimo gwayo ku trackinga, kugoberera and tukateira threats against the constitutional order. And I think in my own assessment engeri genda bamuhozi ne security system ye etunulira group eyo to have advanced to that level. Because chobola anonya the organized group within naye a building a gang. You have a political organization, but internally waliwo abazimba gang. And they are here. You have them in Kenya, the Mundichis. You had them in and whoever is doing this has a chance to present these people to court and charge them. You see, where I started, I said, for me it is okay. And to arrest them, it is okay to arrest 1,000 people and arraign them through a legal mechanism.
batwale mu kooti obavunaane omusango. Do not behave like the Cameroons. So katutuuse ku level ya the politician aline wa fire school whatever group it is kati ya akora declaration. We've drawn the line in the sand. 1 2 tusituke mukoleki. So oli wabeera mu boardroom. The Constitution of the Republic of Uganda commands it as a duty, an obligation to every Ugandan to defend the Constitution whenever it is abused. Overthrown. What is overthrowing the Constitution? If it is abused, you go to court. What is overthrowing the Constitution? The Constitution. Kati awo tugende mu definition. Yes. Yeah, overthrow. Even then. When it is over. Bwabanga oli alangiridde tusituke. Ayinza okuba nga yadagenda mu kooti. Because you don't know. No, we've drawn tagenze nti he has picked up arms. Agambe tusituke. Ayinza okuba nga he was going to court. Kati genda yani aganye. Kakati bwogamba nti tusituke oli wakuwulira mu boardroom. Because ngambi it's a function of internal security organization. Why ekizibu kya mukulu Kakande and your elites temwagala kuwulira the other point of view. I'm listening attentively. Yes, one, because I'm assuming I'm manyo. When actually, by the way, you may not be. You are dealing. It's take time to study the other side. Because you see, when you are a politician, boja ku air, no gamba, and you are commanding both a political group and a gang. Jota manyina levels of development way to say. Kakato olyaji goberera abadaji gobera maybe for 5 years or for 10 years walo byingi byamanyi byotamanye. Yeah, but achanonyereza whether you are directly vertically horizontally linked to it. No obligation okola bwe kimu kyakola under the law. Does it account to you? Kakati under the law. He has a duty to account to you. Katwanda badombuziza n'enkunyonyora oba n'enkusomesa bato bimanyi. Internal security. How does it kateiru? So bwembanjagala bintu wa Kibazo bwe police you go with a search warrant. Nze nyizo okusalawo ninge anembi bange roba or a thief. Exactly. Because I'm doing it for the state. Bwe bankwatirayo they charge me with theft. Bakucharginga abalene bakwegana. I know. Yes, ekatuba kwachikwate kwachomboza. I know, but you are criminal. Kwachomboza. That's when a state becomes criminal. You will be punching bags. Kakati. So, but when you make a declaration, then my security is going to limit